Okumala ebbanga wabaddewo okulelengana mu Lufulaya Port Bell ng'olutalo luli wakati w'abasuubuzi ne ba Market Masters abatwala akatale kano nga bakulemberwa Hadija Nante nga kino kibadde kiviiriddeko okutaataaganya emirimu egikolebwa. Bino byakolebwa dda kubanga omwaka abakola tusasula biliyoni namba n'okusoba badduka miliyoni nga 600. Abasuubuzi era babadde banenya ekitongole ki KCCA okwesuulirayo gwa Nagamba ng'ebitongole okuli Women in National Water baba binika omusolo omungi. National Water etubba. Embeera eno yeesindikiriza abakulembeze mu kibuga Kampala nga bakulembeddwamu Minisita wa Kampala Minsa Kabanda, Lord Mayor Elias Lukwago, Ssenkulu wa Kampala Sharifa Buzeki n'abalala okwolekera Lufula eno okumalawo endooliito. Minisita wa Kampala Minsa Kabanda asinzidde wano n'afuumuula abakozi ba KCCA ababadde bakulembera Lufula eno nga bakulembeddwamu gwe bayita Market Master Hadija Nante n'amagye agabadde gagumbamu. Naye ng'embeera ku ssaawa zino twagala Hadija Nante ave mu katale wano. Ategeezezza nga bwe bagenda okuggyayo emisango mu kkooti egibadde givunaanibwa abasuubuzi abamu egyabatwaza n'eruzira. Gende mu National Water tubagambe lwaki Lufula ali bw'ati. Owooza nti alina akatale ke yawamba, tumusaba n'obwetoowaze mu bwangu obwa kitalo. Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago asomedde abakinjaaji etteeka erifuga obutale lye balina okugoberera era eriyina okubalungamya. 19 kagamba every market shall have departments specially delineated and organized based on goods sold and services provided in the market. Ono ategeezezza nga bwe bagenda okuddayo batuule ne bekikwatako bonna bafulumye ennungamya entuufu erina okuyitibwamu okusasula mu ssabbiiti emu. Ensonga tugenda kuddayo idi tutuule tulabe bwasikwatako mu tteeka nga bwe twakwata ku Sajja Binaani n'abakooza. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Sharifa Buzeki ne RCC Jane Muhindo bategeezezza nga bwe bagenda okulwana okulaba nga bamalawo okulelengana kuno era si baakukkiriza abasuubuzi mu Lufula eno kufiirwa mirimu gyabwe olw'abantu abamu. Musata bwe twafuna nti wano waliwo embeera etali nnungi basazeeko wano basajja bange basazeeko abantu bali mu dduka bagaddewo. Nasindiko n'amyuka n'eŋŋamba ddukayo olabe nti embeera edda mu nteeko. Okukwatira awamu tulabe ng'abantu abakikoleramu baweebwa security emala bali safe, ekifo kyennyini kiyonjo ate era nga n'abaagala okukikoleramu ebyobusuubuzi bakikoleramu mu kwesiima. Abamu ku basuubuzi mu Lufula eno basiimye ekikoleddwa. Ativu nnyo ne Minisita Madamu Idi Lord Mayor Lukwago n'abakulembeze bonna olw'okujja mu Lufula olwaleero okugonjoola ensonga zaffe era byonna ebisaliddwawo tukkaanya nabyo. Tulibaza President Museveni okulaba nti yalaba abantu abo nga basobola okutuyamba. Kikakasiddwa nti ekitongole kino kyakwanjula abakulembeze abajja mu ssabbiiti emu okuva kati. Adolf Semata yakusakidde eggulire lino ku lwagugudde TV agaguddewo.